Olutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza yakoze olwaleero weebale wonna w'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo Peter Kibazo n'embeerawo mu studio za Radio Simba okwanjulira program Olutindo nina Richard Baguma waabwe ekyalo yakola mu Radio Uganda nazanya akapiira mu weekend Radio Uganda ne wabadde Kigali absolutely kyonna ky'obuuza ntare ne bagamba nti ab'entare y'ekigali baazimba essomero erisinga eryammwe makituufu eryaffe baalizimba mu 55 lino bazizimbye mu 2015 2019 ne mubadde n'obuyinza emyaka mubadde n'obuyinza emyaka ana kiringa ekizibu nayise entare nga temunnaba na kuzimba kikomera muli basajja babiri muli basajja babiri omanyi ebikonde byetukubye ku kikomera it is a principle ntale teberako ekikomera ne bakizimba anti kati olutalo lwe tubaddeko by the way ntale y'ekigali teriko kikomera eyebugesera bali bafugisa mundu Richard buza abantu mwebale kutuwuliriza mwebale kutugoberera n'abatusinkana ne mutwebaza mwebale n'abatuvuma nabo gye bali Katonda abasaasire njagala kukulisa asasire bavuma oba asasire abantu njagala kuyozaayoza Ssemujju ne baganda be ne bannyina ne bajjajja bonna olw'okutuuka ku kiseera kino ekyekisiibo era tubasabira muyitemu bulungi mutuyisa bulungi bwe mbeera mu kisiibo so tukisiima nnyo tubalamusizza njagala kwebaza Katonda ow'amaanyi ow'obuyinza naye weekise nnyo era okutusobozesa okubeera wano tubalamusizza ampuliriza Olutindo nina ne Ibrahim Ssemujju Nganda Ssemujju buuza abantu basebo ne banyabo salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat Ramadan mubaraka nebaza bena badde nabekira kireka rehabilitation center nga tutandika meeting ze FDC ezijja okuvaamu okola ekibiina mu ndaba yange mu ndaba yoba kyemwasetinze out anti consultation ziyinza okufuukira lumu nali noolanya omugenzi ng'ayagala kuteekawo district okusala ku ggulu district ey'Omoro nange nga njagala kuteekawo kira municipality kubanga zi resolution zetwali tukoze kati biremerera nga abanyolo bagamba nti bamala kubateekerawo district kakumiro ani ne bambuka emmeeza ku parliament ntuukayo mubuuza n'amaana nange gweoyagala kya municipality nange wemanyi akuyetenga Omoro naye embeera nga tekiriza so consultation is okuwa kyotayagala ampuliriza Olutindo Ibrahim Ssemujju Nganda ne Richard Baguma Richard consultations Ssemujju baasimbudde point of no return naye ekyo ng'okigatta ne wali neeri abajja ekamwokya abamu almost batuuse ku point of no return unfortunately bafa bw'obatunuulira bonna bantu bawamu tugenda mu Ford Asili Ford Kenya tugenda mu buli omu asooka akola ekikye tukole ODM tujje tugattire wamu tukole Rainbow Movement oba are we at that point where the Kenyans arrived ne bagaa nti bino ebibiina biri only as meaningful as every election no nze bulijjo nkugamba nti golira wange bwensinga okutunuulira ekyo akyogera bulijjo n'akugamba nti nze mbadde mu buli kibiina ekibaddewo wano ate n'enkola y'ekyange buli lw'obeera n'entambula gyempita vehicle nga tekutambuza lugendo lw'oyagala okugenda lwaki ogyesibako giveemu funa endala genda bwe mubeera nga muli ku kkubo ng'eno gy'oli nayo nga battery eweddemu nga temulina jumpers ogisibako omugwa n'ogisika mwena ne mutambula wamu ye Ford Asili eri gy'ogamba ne Ford Kenya ye bino ebibiina by'obufuzi kintu kyakutambuliramu okutuuka ku kyeyagala bwe bukulembeze n'olwekyo nze ekyo bulijjo of course your assumption is obukulembeze in itself is an end naye eriyo abakkiriza
nakyaliranga Dr. Ssemujju-Ebya wetwakyaliriranga Dr. Ssemujju-Ebya nga tugiyita achievement okujja mu ddiro ne bakwambusa mu library era nga bwe tuddayo banno bagamba nze akatogo nakaliiridde mu library waggulu ngeyo it was a status ngeyo kati ku status level gwe walinnye era mabike oyo yatuyisanga bubi olubereberye nga mabike bwajja ayitawo n'ayambuka kati along the way nga naawe bwojja ngogane akatogo nakaliiridde mu library singa twalina kamera twandyekubye n'ebifaananyi naye Dr. Ssemujju-Ebya yalina value system gye ya preachinganga ekimu ku by'ebigambo kyali kya Lulatini ekinnyonnyola nti ye tayagala na power ng'abawangudde bagitwala yonna proportional representation naye yakyogeranga mu Lulatini ng'annyonnyola power bw'eyina okugabanibwa byakkiririzaamu n'abibreakinga down naga nti ne bwe musigala batono bino muyina okubeera nga mubinywererako. Ebimu ku byamunyiiza ku muganda wange Mabike was when Mabike bwe yagenda e Norway n'ayogera ne ba social democrats ne batandika ba social democrats baali bangu okusinga ba right wings ne batandika n'omufandinga nga Ssemujju-Ebya yaga nti ayo si ennono yaffe osaze line. Owokubiri kati Professor Abbas Kiyimba ne Imam Kasozi nabuuza Imam namugana Imam jema chichiche muliku tekwata teyeyongerayo tekola ki aga nti si buli kibiina nti kikwata obuyinza ebeerayo bye mukkiririzaamu nga miraka gyammwe era ne mukkiriza nti bino ne bino ne bino ne bino bye bitudefininga ne bwe tubeera bataano ne bwe tubeera 10 bwe tuti bwe tukkiriza era yenzikiriza Professor Kiyimba ne kati gy'aliko ayina gwanyiiga naye nnyo ali eno ewaaba Ssemujju okujjaabulula endowooza yaabwe naye kati gwe Baguma oŋŋamba nti a political party is a vehicle to deliver me to power bali baga nti a political party is an embodiment of values and beliefs. No, bw'oba toyina power beliefs zo ne values zo ojagenda nazo mu ntaana nga tozibunyiza kubalala kyova olaba Yesu yakwatanga kibooko akuba emigo abantu ne badduka yali alina obuyinza oba Muhammad n'agamba tugende tukole ki tulwane. So tosobola kuŋŋamba nti gwe olina ebibyo by'olowooza naye n'obeera nabyo mu kisenge kyo ng'olina n'akakisa ka ofiisi ya university nga bw'obeera nabyo mwobitereka tebijja kubuna. N'olwekyo bw'oba olina gwe by'olowooza nti ebyo ebiteeka okubeera mu nsi Baguma ng'olina philosophy ne values mu nkula ya companies eriyo abakula nga balanga eriyo bali abagamba nti twagala organic growth until ndoze emyaka nga 18 emabega Mastercard yali talanga wantu wonna nga Mastercard agamba ffe tukula organically mpola mpola ne tukula. Yali alanga okujjako nti yali talangira ku mpoozi ya traditional naye ng'agamba nti gwe njagala afuuke client wange yono nono nja mutegeeza nti Mastercard weri kyoluvoola bawagenderanga mu bank nga bakugamba nti tuyina Mastercard tebakuweereza buweereza nti wazze okukima ssente kokka nga bagamba nti tuyina ne card wano eyo nga yennanga yaabwe. So okugamba nti tebajjanga ku mbewo tekitegeeza nti tebakola ki tebapromotinga nga business. So bw'ogamba nti gwe olina by'olowooza nti bye birungi kyova olwanira that is the essence era y'ebibiina nti bwe by'olowooza nti bye bisobola okununula n'okwongerayo amaanyi n'enkulaakulana mu society obitambuliza mu kibiina kyo n'ofuna obuyinza n'obimplementinga naye bw'obeera nabyo nga tofunye buyinza onoobimplementinga ddi. That is the essence of a political party, to deliver you into power and you implement those things you think will develop society. So chovolaba Ssemujju-Ebya minister honorable bwe bamwita ogenda okubeera minister yajja teyagana because mutima gwange bayali wa value then yali araba nti values ze agenda kuziyisamu ng'ali ku meeza
Ningo oli ebweru Kibazo. Gundi zo zinaita muzitya. So baina ye Ford asiri ye Ford ki buli wobera naye ekimotoka kyo ekigaali kyo kya UNRF nekibeera nga kirimu ebituli n'emipiira negigira ki osenguka nokorayo kawuba endala enekutambuza. So bano bwe baba basimbudde kitwayogeranga luli ne luli iranze ekyo nkyaniriza tomanya nti hajja tajja kubeera first lady uburusa ajja kujjukira nti twabeeranga ne bawe kugunda. Ssemujju Baguma gyasembedde ng'abikubidde mu lwali naye ekibazo mbino ebintu sibisaagiramu. Oba waliwo omuntu gwe bajereganga ewaffe eri mu South West yetibwa Haburwa Enturu enki emyaka ago 4 bonna baddukira buwe sibisaagiramu. Ssemujju vyeko yammwe nga mugitandika nga tonnagenda specifically ku yo yennyini ne ku byobufuzi ku terrain. Omanyi twali wawo mu Nganda wa Elia Kategaya simujjukira linnya yali professor enkoze eyo yali mu socialist awedde emirimu naye yali tukahirwa naye ddala sirijjukira nga atugamba wano tewaliwo bibiina bya bufuzi n'atuzimbira ekibiina okuva ku ba socialist ne ba communist bye bakkiriza nti mu kibiina ky'ebyobufuzi temubeeramu bawagizi mwina kubeeramu abantu abalowooza abali philosophical abali ekibiina kirina kubeera ky'abantu nga emitwalo 2 abalala balina kuwagira buwagizi ne bakuba endulu ne muzeeyi kintu musoke nga bwakkiriza kati ng'annyonnyola ebintu bye ng'agamba tosobola kubeera kibiina kya byabufuzi nga wakikkiririzaamu leero n'ova wano n'ogenda wali naye tulabye wano using Kenya n'Africa yayina ebibiina by'obufuzi ndowooza independence parties ezisigadde mu Africa ANC ne Tanzania CCM ya survivinga ANC erimu omuyaga naye I still think ejja kusurvivinga be basigadde. Kanu yayina omubaka omu until recently I don't know whether bayina ne Uhuru bwe yali president teyali wa Kanu. UPC eyina Jimmy Akena ne Betty Amongi ne Owerute yani eyina abaka 10. But awo wenkubuuza Ssemujju tuli ku stage eyo eganti to hell with the parties. Abantu society yaffe egenze ekyuka mu kukyuka kwayo ebibiina by'obufuzi mulimu ababitandika nga bitandika naddala ebyasooka UPCDP nga birina ensonga gye bizze okulwanirira oba nga birina kye bizze okutaasa. Olwaleero Baguma kyagamba ekiri mu Uganda abantu bayingira kibiina kya byabufuzi kinaamusobozesa kuwangula kalulu. Nze nyina abanywanyi bange bangi abayingira nupu nga tebalabye constitution yaayo naye nga tebamemba ba parliament. Wa ku level ya parliament oti kukubuuza ne ku constitution n'olabako naye bayingira buyingizi kubanga ekiseera ekyo kyetwalimu ng'okwegatta ku Kyagulanyi ne power kikuwa chance z'okuwangula. Engwala ezaabeeranga wano nga Besigye ayingira Kampala wano nti bamuyinda nga ayingidde Buganda kattabu egudde okubeera kulaala yakusitula omukono ng'engwala zinyooka n'osanga era nze kampeyini ezaasembayo 2016 Mbabazi yali atutwala naye nze ndi musajja musiraamu bwe mba mpagira ekintu ffe mu ddiini yaffe kyetukkirizamu Peter nti Katonda aba yakutegekera okulya kilo z'emmere 2,000 n'ebidomola by'amazzi 4 togenda kufa nga tonnabinywa ate lw'obimalawo tasula. Kati nze mutantiisa ekizibu kubutamanya ddirwe biggweddeyo nze mutasobola kuntiisa era nga nendaba abantu ne mbasekerya tebamanya ni gwe badiringa naye. Katonda waba yantegekera okulya kilo z'emmere 2,000 ne liita z'amazzi 4,000
lwe ziggwayo sisula wakiri eba accident wanga ndike Ssemujju wali ne wano ku studio n'atufaako kati abantu abatalina nzikiriza efaanana nga yange balina ekiseera kizibu. Nze mukalu ako waliwo yajja nanga nti waayi waligenze magere ne weeyala ne mga asigenda kweyala magere nzikiriza era nze ne kunaku lw'okulonda nalonda muli ati police investigation kuno yafuna akalulu kamunze nakamuwa eddako kitegeeza ne Farida teyamulonda. Farida yamuwa eddako alondera ku N nze nondera ku ndala naye namuwanga nawe ayinawo kamu ne benawe emmere ne ssente okumakalu kamu yatebamulonda naye nakamuwa ne mutwala ku nomination nengenda ku radio ne mudefendinga nali willing okugwa naye kubanga nali nzikiriza mu FDC. Kati abasinga bana era kigenda kutawanya Uganda oli abuuza byabufuzi katola olwayere biri mu parliament sawa zino kabere bya nopo byampuge byacho osanga oli nga mbaka wa parliament abagamba nga at level of parliament boto sowa ku liberatinga ogamutyambu yaga ku liberatinga Uganda nga nekyo yagala okwogera kityo kyogera kubanga otunudde kalulu Canada bokana asanga nafa nabanyumiza nyine muvubuka yaberanga onambole kutuva 2016 nangamba nti nze nabusanga piki mubanga bane bakungana no wangula tukulinza kalulu akaddako mu mwaka gumu twali tunonya senze mutwala mbale muzika kati nze ndi musajja musiramu muri mu threats zestia kubanga nakalulu I can't be sure twakazika we mpizo wa mikumu yafira mu taxi nga adawa we mulala yafira wa eggwanga bwe bitabaamu nebirikiririzamu n'abantu obuzibu bukyuka banabyabufuzi bafuuka bannakigwanyizi kakati kyabaguma kyabadde ayogera ye reality ya Uganda olwaleero abantu abasinga basalawo okuyingira NRM erimu abantu b'FDC bayitirivu era n'omusana nga nze ndi w'FDC nti ate kuwangula waffe kyali kizibu ng'ekyamuyingiza mu NRM kuwangula kalulu naye nga tagikiririzaamu era abo balungi nnyo singa abantu bava bamanyi olw'omusanga akubulira ebiri eri n'akubulira n'ekyokukola. In fact Speaker wa Parliament ng'omugyeko n'omumyuka we nyina ba FDC banya bali mu NRM naddala mu Western Uganda ng'omusanga naga nti ati nze kuba nze nagiyingira late FDC gaga twatandika ekibiina nga toliiwo ekyalibadde kiri ideal kyonyonyodde ekyabasemwogerere kyekyalibadde eky'abantu okuyingira ekibiina nga bakikiririzaamu negye kiraga nga bali willing nze nawagiranga express nga niwe bagikuba twavanga embaali muli mu taxi wali ayogera namune mwagenze muyimba ne babakuba ne mulanga Kampala yasengusa olugendo nga luwanvu lukwita mabiro omwo nga naye nga n'enkya nga muddayo katuwane waffe saawa zino ebibiina simanyi oba binaatera abamu bagamba mu ndowooza yaabwe ey'okusoma eri academic nti ensi eterina middle class tesobola kuba na political parties zitegerekeka kubanga abantu abasinga ng'ogyeko bana abawagizi aba bulijjo yawagira ffe ku level eyaffe mufuuka bannakigwanyizi oli omusanga nga yeyabadde ayimirira wano Besigye enkya yayimirirawo Kyagulanyi oli nayimirirawo Baguma ye anoonya kiriwo oganda kye bagamba yali alinda abuukire eyase ekyo kirina obuzibu naye toyinza kukinenyeza abantu gwe kimu ku bikwewunyisa nze nali eggana nga balina political parties bbiri mu kalulu ke nagendayo nali ngenzeyo tugenzeyo kuyiga bya political parties bwe zitambula ng'ekibiina ekiri mu buyinza ekyali kiwangudde J. Rawlings at that time actually kyali kya J. Rawlings nga omwaka gwe kyawangula nga kisinga kyekivuganye omubaka omu one person lwensembi yogena nga basinga kunoza 12 oba olwo yafuna Professor Dubois nga vice president ebina biri ebi ewaabwe ne independent parliament taliyo olina kusalawo oli eno oba oli eno mu Uganda era ebina ebiwandiise biringa nga 35 mulimu nga nkyali mawulire ebyasinkana nga kiyonga ku fairway ebyaba Ochegere nawandika ku kibiina kimu kyalimu omwana we Makerere ng'asoma ku LDC n'awandiisa ekibiina
n'agenda mu meeting nga sente zaafunamu ayagala kuzisasula school fees and he told me that kudde mayoga mmonta nga kyawandikamu era nti batuwayo allowance wano sitting allowance enyambako okusasula fees kwero DC kati ebibiina byebityo bya Uganda bwe biri okuvaawo kwaffe kujja kusinziira kubanga nze Baguma kyada agamba kyenzikizamu go kigambi ebungereza bali bagoba Johnson nali paying nga attention ku Conservative Party nino kulanga enaba members emitwalo ndoza 20 bonna bagamba kwolo balina okulonda either Johnson lo yaddako oba bali bajja kwaba bamu bali bajja ko nga membership y'emitwalo 2 yes alawo kati mu Uganda olwaleero era ebimu ku bizibu bye tuyina abawagizi osanga nga ate basazeewo ebiri mu kibiina ko ebiina tebiina ba member ne bagamba nti bagenda kukuba twabanga mwefundisi twabanga ne ba activist ne batuluma n'omutuli mu meeting ne gye n'omuntu party president tudde mu body room ne batu dispersing nenga watu dispersing si ba member ba kibiina nga bawagizi kati ebiina mu Uganda tebina bakufuna batandisi era kyovola ekya M7 buli wabeerayo kulonda kati nawidi bagenda kutandika kuwandiika abantu ba member banoonya ndabye Rose Namayanja atambuza register kulonda kuba kwa ggwanga ekibiina kisiba kubanga mutegeka kulonda ate lwe muwandiika abawagizi balina okubanga babeera bajja beeyongerako buli dakiika nga mubawandiika nga ne formula mwe bayita okwewandiisa emanyikiddwa era bwe mbyogera wano bwe nfuluma nga banvuma ningamba naye munvumira bwerere so kati ebibiina mu Uganda tuli ku level nga ebibiina abawagizi ne bammemba teriiwo njawulo mpaka lwe tulituuka maybe abalowooza nti nga eggwanga lifunye middle class tutandika ebibiina nga ekisooka ababitandise bagenda biyimirizaawo ekyokubiri nga wabaawo abantu kyebaza okupromotinga obanga bakasiita ngaabo nebagatugenda kukola ekibiina tukiririza mu bino na bino obanga bwogambye bayima mu kasozi nze jema ngaetandika nali chairman w'abayizi abasiraamu Makerere ebimu ku byatulumanga kutwala abasiraamu mu Uganda nga balinga nga secondary citizen nga n'okwesimba obaga musiraamu yeesimbyewo kati ekyo kyalina belief nti mu Uganda wandaliko okumanya nti wetuli era kikiza okupromoti nga kitegerekeka ne DPC bwe yatandika bwetyo bakatwiki nga bagamba nti UPC etwaliddwa mu Protestant ekyo ovolaba DP yabeera nga bakatwiki kibiina kyabwe kati ebyo byatandika nga biina omusingi nekyo kizza okulwanirira awo ndaba tuvuddewo kirungi okuvaawo simanyi twetegereza nze ndowooza nti bwe tunaatambula ne tutuuka mu Europe newalala we bali nga ebibiina kisalibwawo okusinziira ku nzikiriza y'abantu nankola in fact ne we bajja mu bukulembeze byebakola kati mu America babeerayo bano bawagira mundu bano bawagira bisiyaga bano bawagira ki nga kitegereka nti ekibiina ky'Abaguma bino tekibikiririzaamu bino kibikiririzaamu so okufuna abawagizi abalinayo enzonga endala so kati abagenda okutandika ebibiina kyekizibu kye tulina otandika ekibiina naye nga kyabawagizi era bebakiwa ne direction naye nga mako omuntu nga munyumize mu gwa parliament muzibu gulinganga coach wa Brazil oyo yali skolari yagamba nti Brazil ina abantu obukadde naga nti buli omu coach mugenda okuyita team nga twagala gundi alina okuzanya omupiira Neymar tumwagala mu namba gundi era yagamba yali skolari ndowooza naga nze coach nga president amugala Romario alina okugenda mu World Cup era bamuteeka ndoza kunyonya omutwala kati n'omulimu gwafu gwa parliament omuntu akutuma ate nakugoberera ngwale kulira mu kisaawe tugutambuziza so politics wa Uganda akyali yali Mario Zagalo omukwabo yawaga nti I am the coach mundeke nze manyi ate n'atwala World Cup incidentally naye nga baali bamulondera team president alina gwayagala asambe ne gundi so kati NRM kyo si kibiina era M7 takikiririzaamu naye baali balonda yaga abantu bonna buli yazze mumuleka alonde register muziteeke ebbali buli yazze alonde mass party si party eri kintu kya muntu bwanoonya yewe kinaamusavingira
nti abantu bonna basanyufu balonze nakunyumizaako twalina omusomesa primary waffe mutanga Sentongo ng'atutwala mu kisaawe ne tusaawa n'agamba agenze n'okutendeka school team enayo omupiira n'agamba mwenna musaayi abaana batuyanye n'ateeka omupiira mu kisaawe n'agamba mwenna muzanye essomero ddamu abaana ne bakubawo ne gugwa eri mama n'agamba are you not tired nakukwata nakuteeka mu nkwawa ntuddeyo ku ssomero nga school team tekoze training kati Museveni bwakola ebibiina ebirala nze ndowooza birina okutuuka ekiseera nga birimu bamemba abatuula ne baprocessinga decision nezigende wabakulembeze Chadema Tanzania maybe lwakuba efaanamu CCM naliyokko nga balina memba wa parliament gwe bagobye nti yasiwuusa empisa naye nga bagoba balinamu empiza 26 ne bamufuumuula ne baddeyo mu by-election ne babawangula naye ne baga nti ekyo kino kyetukiririzaamu bwaba takyakikiririzaamu takyali wane nekyobola kabeere wakapapaamiri kabeere memba wabyo tagobeka kubanga ebibiina byabawagizi bw'aba akyalinayo following ngoga nja kutuleetera ebizibu ampuliriza Lutindo nkomawo ekibuzo kyange nga nkomyewo Richard Baguma jo nade wano omuntu omu nampeereza nangamba maybe ebibiina ebivuganya Museveni oba NRM as it were byanditunuulidde mode endala Raila Amolo Odinga Professor George Saitoti bali abalala sibajjukira baava mu kuvuganya President Daniel Toroitich Arap Moi ne bayingira mu Kano President Moi n'alonda Raila Odinga nga Secretary General wa Kano n'amuwa n'obwa minister sijjukira oba bwali bwa local government n'akola gye bayita majimbo ku breakinga constituencies nga ayingidde. Of course their parting point yali nga Moi agenda. Moi bw'atuuka okugenda n'abaga nti mmwe bana kwe ngenda okujja addawo nti mwerondemu bamuga nti mzee gwoboolonda n'abaga nti gwe naalonda gwe mujja okukkiriza nti ye naalondamu eyali asinga obuto eyali asinga okubeera n'experience entono gwe yali yeekimira Ebungereza n'amukomyawo Uhuru Muigai Kenyatta n'aga nti gwe nnonze bali ne baga nti togunywa oguwaana ne beediima ne bagenda naye mu kufuluma Kanu baafuluma nayo Uhuru baamuwangula Mwai Kibaki n'awangula. Isn't that a model that Ssemujju abavuganya nayo gye bandirowoozezaako? Isn't it a moment okugamba Ssemujju Besigye n'abalala nti mumanyi tugende wa Museveni tuyingire tukiyiire eri eno wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira Richard Baguma ne Ibrahim Ssemujju Nganda. Baguma yesawa abavuganya mwami Museveni okulowooza ku kyaba Saitoti Wanjiru ne Raila kye baakola ne bayingire wa Moi bagenda okufuluma nga bagenze n'ekibiina. No anti kati nze Kibazo ate ogenda kunvumya era olwaleero tewali kibiina tekiriwo Mirage walinga ekyo nkyogera buli lujjo Mirage in English simanyi bw'omukiyita mu Luganda naye ffe mu Lunyankole tukita walinga Mirage kibono kimyansa bwe kiti. Mirage is something that is you imagine. Yeah, you can't touch, you can't. So kyenva nkugamba nti mpozzi ng'obagamba nti bayingire NRA nga tekikyaliyo afuga ye NRA yafuga. So kungamba nti kyenva nkugamba buli lwenzija wano bagenda kunvuma era naye kankikuddiremu kyenkugamba bulijjo nti tosobola kubeera ng'olina ekibiina nga kiri mu bufuzi myaka 4 nga tekirina office. Nabagamba wano njagala mumbuulire gye mubeera mumbuulire office Kyadondoro y'ekibiina kye muŋŋamba gye mubeera mumbuulire Kyadondoro resolution gye bakoze bagambye ndi bajja kutuulanga mu State House president oba wali wataliiwo
so kati Kibazo bajja kunkubira amasimu nvudde wano nti kineewo baaki naye ngamba oyite omuntu ng'akugamba nti bwakibiina akugamba nti ofisi yaffe ya district eri wano nga mbuyinza myaka 4 so ekibiina tekiriyo bano abaami n'abakyala tebalina gye bayingira nti bakyabulire munda ate oyabula ekitaliwo so ekyo eyo option teriyo. Richard Lindako omanyi kiri ekyokugamba nti NRA Pakistan I think ne Turkey bafugibwa ne guardian wa state abeera maje ye guardian ayimiridde eri era Erdogan ne ono omulala yali ani so yalina wane ekibiina wane ekyajjanga wane abantu okubatwala ettake bwe badisagreeinga maje ge gabagaa nti mukakkane ne the democracy of Turkey is growing. Pakistan Nawaz Sharif ne bali be bavuganya nabo amaje gabeerawo ne gakwata emikono mu kifuba ne gagaa nti mu operating maybe awo wetulinga tulina amaje gaffe naye nga gagenda gavaayo gagaa nti let the politics happen. Pakistan gyotuwadde bwobanyiza nga bakuba essasi ate kati ekyo kyokulabirako kyolese general bw'abanga amaze okunyiga banne bakolaku si byebibiina tebibiina era bwogende Pakistan barakuza ezibaddeyo olabe so kyovola banze okuŋŋamba nti bano bajja kuyingira eri okola bukozi mpozi nga mukwano gwange mao n'ogamba nti era yawandiise endowooza ddi nti otuuka ekiseera you look at yourself mulabye nga atwitinga n'olowooza nti kati kiyenze ndi kinoomu ŋŋende bugenzi n'obeera wa mazima gy'oli bw'oba okyayina bino by'ogamba nti kati ng'ono omusajja omusiraamu nti nze ensonga ngiremerako bwe munkuba nja kugenda nkole ki awo you see Ssemujju tujja wano ku mpewo ebimu nga tetwagala byogera tuli mu generation oba yemu n'abala twasingako obukulu bw'obanga oli mu kibiina ekivuganya n'otya okuyingira ennyumba yo gye wazimbye ng'essente wazifunye mu mazima mu butuufu wakoze emyaka 2 n'ofuna ssente zizimba palace n'osinga Ssemujju eyo agizimbidde emyaka 15 naye ng'eyo esingayo oli nga gw'ovuma nti akwata ku ssente oba omanyiraani so Ssemujju Kibazo kyombuuzizza nti bagende badde eri tewali gye bagenda oyingirawo ekintu nga weekiri eno mugezezzaako emyaka okuva mu 96 nti ekintu tekiyuuga nti watya nga mugaa nti tuyingire Ssemujju tewali oyingira ku kintu ekitaliyo n'ekibaana mukaga emyaka mitono si NRM singa kyali kibiina kya byabufuzi ne bwe tutaali kiyingidde waali waddewo enkyukakyuka ne bwe tutaali kiyingidde Tanzania ekibiina kimu kikyusa abakulembeze ate sigamba nawo nti wabaagala kuvaako naye ennono yaayo nti olina okukyuka Jakaya Kikwete awaka palamenti bamugaa tukyuseemu nga Uganda nawaga temundeetera buzibu. NRM nze nga ndi mu mawulire nagiwandiikako nga tennaba kutuuka ate kati nga bw'eri olwayeero naddala ekyankwanzi 203 nga babidandi bakyaliwo nga bagenda okuyiya okugyawo term limit bamushega bakayijuka tiimu eyo ey'abakulu nga weebali ne boogera Museveni eyasembayo kwabo okwogera yali muntu and a very good speaker n'amugamba nti obadde leader waffe n'otuyisa mu bizibu bingi kino kitonoko kwebyo ebizibu byatuyisaako you must provide leadership. Museveni bwe byamutawula n'agateekawo akakiiko akagenda okutunulira ebya ensonga ezo bwe batuuka wano mu conference center meeting eyasookawo ekiro yakubirizibwa ndowooza wa pakabulo banasaasira migereko ne baagala obbiza n'agaa ati timuzza ebyo bintu wano. Museveni n'akyeyalinga ku makya ne babizza ku ddakiika ntono nga byayise naye at least olaba nga waaliwo
tekyali era kibiina nenga waliwo abantu mu abasobola okuwuliziganya ku level y'emu. Kati olwaleero Museveni waayita meeting abanga headmaster akonvininze meeting y'essomero. In fact bavuganyiza nnyo mu kunoonya binaamusanyusa mu meeting. Kyova awo yali ne ba Evelyn nga mbabaza ze bafukamya namuga nti sebo yegwe era bafukamya nabo obwa minister. So ekibiina ky'NRM abakirimu singa okubeera singa kyali kibiina baali basobola okuteekamu enkyukakyuka naye si kibiina era kigendamu oba agende wa Museveni omanya nti ogenze Museveni yagala nnyo okusinkana Lukwago mu Kampala wano era waliwo Haji omu omukulu Lukwago n'akola emputtu n'agende wa Lukwago n'amugamba ate nga tumuwa ekitiibwa ewaffe olunaku olw'okusinkana Lukwago najjako essimu ne yeekweka naye Lukwago yanjulanga nti ne waali badde nga waliwo obwetaavu bwa meeya w'ekibuga okusinkana pulezidenti w'eggwanga Museveni embeera gye yateekawo okumusinkana kitegeeza nti ogenze kulya. Nze le tulikodinga Capital Gang State House Entebbe mba nfuluma migereko nangwa mu kifuba nanga nti my younger brother thank you for seeing the light. Tyolabye omusana buli okusanga ng'ofulume wa Museveni buli mwamanya nti ogenze bw'oba ogenze na mmotoka bw'aba talabye ekiri mu bbuutu aga nalabye emipiira nga gikka alabika yagenze jjudde. Kale Museveni kye yaleese mu byobufuzi bya Uganda nti talinaawo nkolagana eri genuine na muntu yenna buli agendayo ate era naye abuuza olaba political parties bagenda omusinkana Munyonyo waliwo electoral reforms naki ezo ng'asuubiza kasaba mugana ntwagala sene zinaatambuza ebibiina naga tukole meka ne bavayo nga bakiriziganyiza bilioni 3.5 zotujja okugabana ezo zaavaayo nga tabuuziza na muntu n'omu ne mu budget ne ziyingirawo. Kati nze ndowooza nti kwe tutuuse in fact nze ekisinga okuntiisa olwaleero Peter y'enkomerero ya Museveni. Zimbabwe baalina omukisa n'akola ebintu si birungi nti abaali abakulu ba Kateegaya ba Mushega Museveni Mugabe be yatandika nabo baali bakyaliwo mu myaka gya Mugabe egy'obukadde era ne beekolamu omulimu ne bamugamba nti Mugabe olina okugenda. Kati olwaleero Museveni talinaawo kakiiko kayinza kutuula ne kabuuza nti omusajja bwagenda kyekiddako boogerera mu nzikiza boogera natuukako wano waliwo abasirikale abakulu bemmanyi ba genero nga n'okunyumya banyumiza mu supermarket nga baga nti Baguma bayinza okundaba ne Baguma nti twefuule nga bagula sabbuuni ne bayingira supermarket ne bagenda nga bakuŋŋaanya ebintu n'alonda switi emu ne yeetoola n'alondayo ekitole kya sabbuuni n'amalamu dakiika 3 ne baawukana ne banaabasanga nga baga ntwale tuli mu supermarket. Kati Museveni yakyakiivinga so olwaleero teriiyo muntu ayinza ga nti okukyusa obukulembeze mu Uganda kiyinza kukyuka na kwegatta ku Museveni. Ekiyinza okubaawo era ekyo Museveni ne bw'osimbula saawa zino n'ogendayo n'obuuza w'oliira ekyo kyavaayo ng'akikozeeko saawa eyo. Kati okukyusa Museveni nze ndowooza kusobokera ddala singa ffe abatunuulidde akalulu akaddako tufuuka nga si ffe tukulembera ebibiina. Sudan yes abantu abatunuulira akalulu akaddako ne bwe mwagala okukolagana n'ekibiina ekirala kasita bamugamba nti ekibiina ekijja kirimu Ssemujju ate ekira teriyo muntu ayinza ga Ssemujju si yaba yeesimbawo nga bava mu FDC bayonoone najja nankumbi babinyaabo tetulina kubeegattako kubanga ye aba abaze nti bwe mwegatta Ssemujju ajja kwesimbawo. Abazannyi b'omupiira buli we mugula amusingako bw'atanoonya transfer mutwala abeera muli nga leadis granthold. Kati ebibiina mu Uganda byafuna obuzibu. Nze nali eggana lwensembeyo gendayo nga akulira ekibiina kuba kati abajja Rawlings si be bali mu buyinza naye Secretary General yalizayininga Parliament ogenda okubeera Secretary General ku Secretariat nga Secretariat y'amaanyi. Yes naga nti first of all bamusasula okusinga MP but ne Secretariat gyeri fulo ziringa ngoba 39 gye batudde wano zino mu hoteli bino biki Ssemujju ojjukira wano omugenzi wa Pahablo
bw'ava okuchairinga CA ne bagamba nti agenze kubeera national political commissar. Buli omu yali alowooza y'omukaaga mwe bamujja. Buli omu yali alowooza nti James Wapakabulo bw'agenda awo kati agenda kufuuka the almighty powerful nga balowooleza mu politi bureau. Ne Museveni yabo yamulimba. Museveni kakiringanga ng'okola nti NRM mu kibiina kya byabufuzi. Tunulira kwa mama Mbabazi nga secretary general. At least tell omuntu ayinza gamba nti Mbabazi yali secretary general munafu. Yali in charge. Namugoba. Kati n'ateekawo baalonda naye ate yabasasula personally si kibiina kye kibasasula. Yabasasula bw'aba tabasasudde era bamala emyezi 3 tebamanyi bagenda basasula era tebasobola musisinkana. Mpaka lwe bamujjukiza nti nno ng'abasajja bono tebasasulanga mbadde neerabira mubateekerawo ssente mubawe. Kati ekyo si ekibiina kye bayingira. Ekibiina kye bayingira kisoboka nga kikkiriza nga weekiri n'ekino tekiriiwo NRM teriiwo. Museveni yaliwo abakolamu NRM bakozi be kabeere cabinet bakozi be. Kati ne woba ogenze kuyingira tolina kyogenze kati ng'ogenda mu NRM ng'oyingiddewa nga bo bennyini abali ku Kigongo. Museveni okutuuza Central Executive Committee bateekewo ebyokulonda bamaze kwekalakaasa ne batuula ewa Kigongo ku Musakooti. Actually ewa Kigongo ku Musakooti lwe baatuula basuspendinga the roadmap. Enkeera ate Mwami Museveni n'agenda n'agironkinga. Kigongo ye yasookayo Museveni. Yasuspendinze. Ye yamwaniriza. Nga eggulo limu yagambye tubisuspendinze. Baali nze nagenda kukola abaana bagenda balekirako maama wange. Oyo yali asingako obuto yandaba ate ye nadduka. Naye nga maze emyezi 3 sibalaba. Nasooka kwekalakasa nga nyina mugoba bugobi. Kakigongo byadaakola. N'akuŋŋanya banne bagende wuwe bamoninge. Mpaka Museveni bamuga nti wayi baadde wa Kigongo naga mubampitire. Weewuunye nti Museveni adaatuse ne kweyolevo nga ne Kigongo n'abadde kutasobola kubasisinkana. Nalaba ono omuwala atuula ekyambogo. N'alagira nti kati ntandise campaign Museveni tava ku main nga baalagira okusayininga kuliko ne Kigongo. Era ne Kigongo najja n'asayininga. Okukwinyuma. Obuzibu bwa Kigongo tebubeera bwa Namyalo. Kigongo baba abantu bamanyi Museveni I think yamumanyi. Era y'omu ku oyinza okwebuuzaako n'akubuulira kuba awangadde naye ebbanga ppanvu n'awangalira awo nga tazza misango. Kati bana bagenda babama ababalowooza nti erolaaje ebiggwera. So tosobola genda nze kye nali nsabirira ennyo nga nooza kisobola okubeerawo. Uganda kukubeera nga Ghana. Museveni naddala kati ng'akaddiye n'ateekawo okwogeraganya abasinga obungi bayita nnyo bagitanyi national dialogue. Ne tugenda okugenda mu kiseera kya Museveni ng'agenze nga mulimu bye tukkiriziganyizzaako ebiyinza buli omu okufuna mu ggwanga ne libeera stable. Kuba batunulira amawanga agafunye abakulembeze abalinga Museveni, Libya, Egypt, kati Sudaani, Zimbabwe, Congo. Buli kwaga amawanga buli eribadde n'abakulembeze abatavudde alemedde mu buyinza ne bagenda nakufa oba nangeri ndala. Gona gali mu katyabaga. Gwe weewuunye nze nakabeere Khartoum emirundi 2. Lumu twalinayo meeting y'aba MPs. MP yava Kenya yatugamba nti wetugendera mu bwetwaze nga Khartoum esinga Brussels. Naye nga tamanyi kyatuuka ku Africa. Kati Khartoum yali esinga ekibuga ekikulu ekya Belgium. Olwaleero eringa Katanga bagikubye eri ku ttaka. So nze nalowooza ni Museveni nti omutima gwe guyinza tajja kubona mutima mubi gususaawo nti asobola otukananga nti abantu benfuze emyaka 4 kandeke ekyo kye nali ndowooza kye kiyinza okubeerawo naye nakyo kiganye. Era Uganda buli muntu amanye nti wetwolekedde tuyinza okubeera nga Sudaani oba Libya kuba ne Gaddafi yalina enteekateeka za mutabani we aliziramu omusikira ne baali bagenda okuba abantu. Omutabani naye yali ayishuwinga order nga gatubalinze mutugenda bafuira nga biyenji nga bula kati wa Museveni waliwo kati bangagenda Masaka anoonya bwa president. Buli watebeerawo nkola Peter ekyusa bukulembeze mu mirembe
eyo nzoza nze debate Museveni yali asobola okulembera era yali sigadde nga w'amaanyi muyo naye ga nti abantu okutuusa obukulembeze balina genda mwegattako Mao bwe yakola endagaano Museveni yagamba atya yagamba nti endagaano yino tukozere Museveni tugenda kwogeraganya ku bya transition Museveni agamba nti oyo namuleese buleesi naye tubeereko n'aba DP kuba ekibiina ekyo naliyoko kati byebyo wetuli saawa zino olwaleero Richard tugenda kufuluma naye your gut assessment ku vyeko y'aba Ssemujju gye bakola especially timing bagenza okutuuza olukiiko ekireka okugamba nti twebuuza okulanga tuteekako emipiira ku kino ekimotoka naffe tufune ekyaffe ekitutwala ng'ewamulirwana embuyaga ekunta timing nga tubadde tukolaganira wamu tegandi mulirwana nti nze ndi nsega mbadde nninze kulonda bivawuwo ekyo kimu kinaabaleka bakolagana ne mulirwana ekyokubiri bw'otunuulira abakikubyemu omutwe FDC bwe yali etandika nzijukira nga ngenze n'aba pafe jinja ngeriyo Jeno Muntu eriyo Ruzindana yaliyo gumisiriza sijjukira we yakibuukiramu oyo Kazoora Wandero Ogalo obugagga bwakyo n'obugundivu ng'olaba kyamaanyi basalamu Musumba that time ndoza salamu ye yali chair wa Presidential and Foreign Affairs Committee ya Parliament nga wa maanyi olwaleero bwe ntunuulira vyeko y'aba Ssemujju oyina Besigye oyina Ssemujju oyina Lukwago abalala visible olengera Bakaija Nyanjura siraba ne salamu yennyini simulaba byombi ebyo President Museveni bw'okola ensobi n'olowooza nti talina magezi akuyitako nga totegedde. President Museveni tateera nnyo okukubira abantu saluti. Yakubira ono omuvubuka ow'omugeto ono owa Gundi Buchaman simanyi oba national event Buchaman yajja bwati ye general wa ghetto n'agira ati namukubira saluti Katemba oba simanyi okay katugambe nti Katemba Katemba erubirira ki nga bamuyita nangugubi Jennifer wafiga ono cyaro wafiga so yes chenjagala okugamba nti ebyobufuzi ebireeta abantu okusuula akagundi mu box tebiri kuffe sife bakunga so bwogenda okutunulira emmotoka gye baagala okuvuga nga visible oyagala kuleeta ba elite bo kyovola aba omuvubuka eno avudde mu ghetto nga amaji gaalina gakuvuma buvumi kyali kugamba wano nti gwe nogamba nti onoonya bululu mu Buganda in Buganda ng'okozesa bivumo that was not ekyo nga naye nga tutambulirako naye kati kyashatinga Baguma tayinza kukwata amapeesa naga nti kaŋŋambeko okugunda anti kyekugamba nti olina okulaba nti ebyobufuzi bikyuse so bwe Ssemujju bw'ogamba nti bano baleete emmotoka yaabwe ng'ebifaananyi ebiriko byabasala mu Musumba eba efudde from the beginning Wandera Ogalo eba tegenda kutambula so ekimotoka kirina kubeerako baani kyova olaba nti ekimotoka kya muzeeyi kiriko na myalo kiri Gundi kiri Kyambogo tekiri Kyadondo ono mwogera Ruzungu Gundi namayanja namayanja ne Todwango bavuga emmotoka ya muzeeyi bagitwalewa tekiriyo so kyovora bagenda kulaba abavubuka bavuga retired lieutenant Simanyani yaleeta ba veteran bugenda okulaba nga boogera be bagenda okubeerawa ekoloro be bagenda okuvuga emmotoka era ekyo mwe mwogereko Muhoozi Kine Rugaba atambula n'abandi mbulira yayo abo bogamba sebe bakunga Sabavuru ani so tulina okutegeera nti ebyobufuzi byakuno we bituuse ezo ze motoka ezitambula era ba Ssemujju ekyo nabo balina okukimanya bamwogera Ruzungu enkolagana yaabwe ne mulirwana ewange embuyaga yakunse kati enkolagana tebeera ku simanyisi ki mfuna muki
ekimotoka kintambuza kitya oba emotoka ebbiri bwesubako omuguwa n'engisika yena tutuusa tujja kutuuka first ku constituency then tugende ku byobufuzi ebyawaggulu naye first ekikulu nnyo kiri buli muntu ali constituency ye mpitawo siitawo n'oli bw'alaba nti abantu be bagenda kufa obuwumbi busatu bw'abadde afuna tagenda bufuna ogenda okulaba ng'emmotoka ye aleeta omuguwa ne bakisiba ku yaba Ssemujju ne batambula wamu. Ssemujju ploti yammwe tefaanananga ega nti oli yafunye ebizibu ne musekera mu kikonde anti kale ate ffe twasoose okufuna ebizibu yenza okuba yakabifuna. Dr. Besigye yatugamba nti buli kibiina kirindirire. Lumu nali newana ne Bamanya Mushega n'aŋŋamba nti ku kyalo okubeerako omusajja akuba abakazi ayagala buli omu akube nga tekyali amugambako. Kalinganga nti omukulu oli bw'atambuza NRM bw'atyo buli kibiina ayagala kitambule nga NRM bw'etambula. Era olaba aba NRM bainvestinze nnyo mu kyokulaga nti buli muntu olinga ffe naye tulina njawulo. Lumu naliko ne minisita omu ku TVM naga namwe Ssemujju mwambala boodi nyine mujja ekiro ne mubuuza nti kyotegeeza pulezidenti agula abantu. Minisita gw'okigambye Uganda nti pulezidenti agula abantu bambala boodi nkyo nagenda n'abagula. Yali tategedde kye kitegeeza bwe mugamba bwe ntyo n'atandika okuwookinga awe naye nga tekikyasoboka. Kati Museveni tayagala ebibiina nga biteredde. Ate naffe saagala kumunenya bibeera mu bibiina naffe ng'abantu tuvunaanyizibwa kuba bwe olwana n'omuntu tuyinza tekumunenya nti akulemeseza okulwana kubanga gw'olwanyisa. Omululu gwaffe gwe tulina ng'abantu okweyagaliza olumu gutufuukira ekizibu ne bye twayetambuziza ebitono ne bitulema. Nze ndowooza nti ekisooka Peter kati nze guno omwaka mpezeza emyaka 5. Nange ndi mwabo kati abatandise kutunulira okufuluma ebyobufuzi. Kye nagambanga nti nze lumu nalina omugenzi Njuba twali Manyangwa chairman wa FDC olw'omuzeeyi Sali yafa. Butuuka kulaale nga nze nnyina okuyita chairman wa FDC ayogere muzeeyi Sali n'amugamba nti Ssemujju bw'akusooka okwogera abantu bagenda kugenda nti yogera gamba butamalamu kitiibwa kya chairman oyanjuleyo omwana gwe baleetedde naye gwe bw'osooka okwogera yogerera omwo nga mpulira naye nga bamanyi tisiwulira. Kale ebyobufuzi bwe bibeera nti naffe nyini tulina otukeisa nitukkiriza nti kyetutambuzizaako tukitambuzizaako. Abajja ne bajja ate abajja olumu bwe mutakola nteekateeka emala muyinza obutasalawo baani banajja bo ne bajja buzi ne mutandika kyekyo mutawaana. Lumu nali ne Tanga Odoyi twali ku TVM nga Ssemujju nga Bobi Wine Afugani yali musomesa wange owa history one of the very best. Ne mugamba nti kati ekizibu ky'ogolowooza nti anakufuga gwogenda omusalawo kasita olangiye nti waliyo okulonda banda Bobi Wine kuyonga eggwanga olidduseemu okujja obangunyazaaka. Ne mugasa naye yafo bw'oba oyagala omukulembeze ow'ekika bw'ekiti olina okulwana ennyo ne weetaba mu kulaba ng'ajja. Naye bw'obeera ng'omulimu ogwo gwakutabangula bibiina okeera ku nkya nga Buchaman akulembera Uganda. South Africa tebalina Zuma naye Zuma bakulaga byakola yali kulembedde ensi nga South Africa niye abalemerera n'ayitawo gawanya okeera ku nkya nga gawina okukubira saluti. Era olw'okuba yali Zuma najja n'abicyankalanya ne bafuna omukisa ogumugoba. Kyekyali badde mu bukulembeze kabibeere political parties. In fact mu gavumenti nze nabeerera mu komiti ya Kosase mu gavumenti nga buli kitongole kya gavumenti kirinawo plan nirabidde bagiyita mu luzungu like nga batuse mu kiseera ekizibu waliwo plan oba mulina fayiro zino ziri wano endala baziteeka ku computer ziri somewhere buli omu nga yeetegekera ekiseera ekyo. Kati Museveni mu constitution yakijjamu tekyali okwetegeka nga muyita mu constitution ebina byobufuzi asobola kimu ku kimu. Kaakati tuyinza okeera ku nkya nga Katonda amututte kyetubadde tusabirira ebbanga lyonna naye nga teriiwo nteekateeka egenda kuddawo. Tewaliwo succession plan. Teriiwo nakati gunteterera nga DRC